Okusiiba okw'ennaku mu ebbiri kutambula bulungi era leero mu kusaba kwa Lankyawa omusumba Esoose Bugingo akowodde abakkiriza okwetaba mu overnight ey'olunaku olw'enkya. Ekisiibo kya reclaim and claim kigenda mu maaso mu maanyi amangi. Olw'okutaano lwa wiiki eno lutuuse ye night prayer yegenda okuggulawo. I humbly invite you that you don't miss. Please don't miss. You don't have to miss the first one. Abakoowoledde mu Lankyawa leero bw'atyo n'ategeeza abakkiriza nti balina okwewala emitego gya Setaani basobole okwewala omuliro. Kembabulira abooluganda, Setaani talina lulimi lulala lwawulira wabula omuliro. Setaani talina lulimi lulala lwawulira wabula omuliro. Era gumuyisa bubi. Era mu ssabo tebanyumya ku kigambo geyeena. Abaagala obugagga obw'amangu n'abasamize bwabwe ababasamirira alina no go zone bagiyita hell. They don't talk about hell. Talking about it or not, it doesn't take it away. Kati nga Setaani tanagenda mu guli ogwa geyeena. Ekyaleeta Mukama waffe Yesu kusuula muliro gwokye buno bwonna obututawaanyatawaanya. Ayongeddeko nti balina okusaba okunywera Katonda kubanga bamalira ebyetaago byabwe. Bassebo ne bannyabo tosaagiranga ku kusaba. Okusaba maanyi agasinga amaanyi gonna. Essaala yesinga amaanyi. Zikubira waggulu gw'ajagala era asabira ddala. Abantu boogera nnyo tusabe tujja kusaba. Mwebale kunsabira nga tebasabanga nako. Naye n'ekigambo obugambo okusaba Setaani akitya. Gamba nti mpita omuliro mu linnya lya Yesu. Ogwokya emizimu gino egibeera ginteeka mu kkooti buli kaseera. Eri abantu nga babasiba nga talina kyakoze. Ne lw'otaliiwo era statement bazikola nga bagamba naye nawe era bakuteekemu. Setaani ng'akumanyiira. Eriyo ebintu by'okola olaba nga kiringa ekiwedde. Naye nekimaliriza nga tekiwedde n'obaka ekirala. Tomuyanguwa kubaka kirala. Sooka oyite omuliro gwokya ekiremesezza Ekisoose. Omusumba Esoose Bugingo agambye nti essaala kisumuluzo eky'emikisa n'okuva mu buzibu bw'atyo n'akubiriza abakkiriza okuginywererako. Essaala yeekujja mu kikoligo. Ate essaala yeekunywereza mu mukisa. When you pray, after a long time when you have not conceived, if you conceive, you double the prayer so that there is no miscarriage. Asaba olubuto waliwo by'atayogerako. Asaba olubuto tayogera ku fiizi. Oba obitegedde. Amagezi be gaba gazze kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Asinzidde ku takatukuvu Canaan Land ku House of Prayer Ministries International n'ayongera okuyita abakkiriza okwetaba mu kusaba kwa Sande okusoose mu kisiibo kino era buli muntu wakusiigibwa amafuta. Ate era Sande eno ye Sande egenda okuggulawo mu Sande zonna ze tugenda okuba nazo. Ye Sande egenda okuggulawo mu Sunday service nja kwanoyitinga muntu ku muntu. Era nga bwe nkikola mu Lankyawa. Bya Kintu Ismail, Crossroad TV, Omunnyo.